Ebintu bipakiddwa ne bitikkibwa ku mmotoka wakati mu bukuumi okuziyiza abantu okukola effujjo n'okubyonoona kyokka nnyini byetabaddeewo ng'asabye poliisi ebimusanze gye yeekukumye. Omuwala abadde atunda mu dduuka lino ng'ono amajiini gwe gabadde googererako nti Cosmas ye yagaleeta akwasiddwa akulira abasawo b'ekinnansi e Masaka Ssaalongo Kayinga amujjanjabe. Omulenzi ajja aginonye. Kyamanyo yatugambye nti ebintu bye tubiwe omu gwe bayita Mugumya ne tubijja mu nnyumba ne tubikwasa Mugumya okutuusa embeera we n'ateerera mu kitundu ekyo. Kyokka poliisi bigiweddeko nnyazala wa kyamaanyi owa mukyala w'omukulu amajiini gwe gaasuula eddalu bw'atabukidde abasirikale ng'ayagala bakkirize omukazi ono atwalibwe eri kyamaanyi kubanga ye yamusindikira amajiini agaamutuusa ku kino. Omwana wange yamujja mu ssomero kakati wuuyo bwafaanana oyo yazaala n'abalongo. Oyagala bamutwale bamujjanjabe. Mukazi w'ow'empeta. Mumubuuza abaawa n'obonna bonna tiwali omwana oyo atamumanyi. Embaga yaliwo. Poliisi ekanze kumweggyako nga maama we akalambidde. Bamutwale gye batwala ebintu abeere eyo. Ffe nga poliisi ebintu bino eby'amajiini tetubiikiriza munnyo. Omuntu wabanga alina n'obuzibu ng'obwo tumutwala mu ddwaliro ne bamujjanjaba bagambye nti. Wabula poliisi teyogedde wa kyamaanyi Cosmas gy'asengukidde olw'okutya nti abantu bandimulondoola.